What have your powers ever given to you? Manangizani kumukolo gwange okusala ne bansalako bawubire ku bawagizi bange. Mama abadde akooye nnyo naye ne musaba ne mwegayirira bongeho. Omanyi mbadde basuubira mbu abantu bano ab'ebitiibwa balina kgenda eri ewalala eri mu main hall, naye amaliriza ze wano mu bageto yuti naki badde nsaba twala omukisa mama bano abantu babuuzeeko naye beddakiika emu bwetu. Bannakampala, njagala okusiima olw'okunsuubiza ate nange nenzija. Amina. Amazima gali nyumiddwa dda kubanga njagala mukkirize gravity omutuju omuki gravity ndi musanyufu kubanga nakulabanga okyali mwana muto ng'ogyeka kumiro badde sisobola kuyiwa mbadde sisobola kumuyiwa ate ngenda kuwagira mbadde naakatandika butandisi naye njagala okusiima obutebenkevu obuli wano kubanga abasekyuje badde bagamba amasooka oleke tumale okukemerako nze mbagambye ennumba nalo naki njagala okubatuusaako okulamusa eri gavumenti yaffe n'okubalamusa okuva wa pulezidenti Museveni. Akimanyi nti ndi wano, omanyi twaze nankuba mpya, twagala nammwe abaana okulaba bwe tubayamba mu ngeri emu oba endala kubanga y'engeri yokka gye tujja okukulaakulana nga bannayuganda. Njagala okukusiima olw'okumpita era mbadde njagala kuyitamu wano bwenti bwe nkwata mu ngalo mukwatemu nze neeyongereyo. Maama nga tonnayitamu nange nina ekintu kye mbadde nsaba kyenjagala okukusaba. Maama wange akwagala nnyo, bamuyita mukyala Kajoyina Jane. Badde nsaba tufuneyo akafaananyi ne maama wange. Ali waze ate nze wendi tusobole okwepiica. Mama jangu naye mwebale kujja nga muli bangi bwe muti okuwagira mukwano gwaffe, nange ngenda kumuwagira. Ate twagala okuwagira abayimbi n'etteeka, nze ndi mumimu omutwe erya corporate law. Twagala abayimbi basobole okufunamu mu mulimu gwabwe. Mbasuubiza nti mu gavumenti eno gye tulimu mujja kufunamu ng'abayimbi. Katulinge maama Kajoyina Jane badde mbakekereza kalingenda kusobola omuziki ogwaddaala. Oba tolina abayimbi olabye neesobolera ekintu kino okyesobolera tezikukweka ennyimba tubadde twakatandika ate nga n'abayimbi bakyaliwo abakabi bale naze ne Kamiliyoni ye nga sinamulaba. Kamiliyoni tagenda kuyimbirako. Kamiliyoni muganda wange era waali nze tubadde nakasongola
oluvuddeeyo ntandise butandisa oluggyemu Gomesi n'entandikirawo Respect. Mama jangu wano batukuba akafaananyi kona oja mbasaabi mpozi owakafaananyi munzikirize kana akafaananyi katwale omanyi bazadde baffe baba n'ebirooto ofunanga omukisa okituukirizanga abantu bali bagamba omutujja emikisa agijja wandijja wakajoyina jeeni mutetere ekishani Nice. Are you ready? More fire, more fire. Najee. Cricket ovo erugogo ekivulu ekyabadde ekya Gravity Omutujju. Gravity Omutujju yazze mu style nga yagidde ku miguwa ng'engeri gye yazzeemu abantu badde tebakisuubira yaviidde mu audience naye nga Gravity yakubye abantu omuziki abayimbi babaddeyo bayitirifu yanyumiddwa abantu banyumiddwa yabakubidde okwepiica era abantu nga beepiica nga bebifaananyi nanti yatugamba okwepiica kutegeeza kuba bifaananyi nga wakuba ebifaananyi abantu baacakadde abayimbi babaddeyo bayitirivu ngeri aboogezako olaba ekigenda mu maaso Gravity yasanyusizza abantu engeri gye yazzeemu engeri gye yeepresentinzeemu n'engeri gye yabadde omusanyufu. Gravity ennoono si kyekivulu kye ekisoose azenga akola ebivulu awo ku Cricket Oval ng'ekyo ekivulu kye kya mukaaga era nga yasuubizza kyekivulu ndowooza kyagenda osembayo okukola ku Cricket Oval. Ekivulu byanaddamu okukola agenda babitwala mu bifo ebinene nga Namboole nga Nakivubo nti Cricket Oval alaba takyagijaamu abantu bwe tebakyagijaamu amaze okukakasa abantu nti Cricket Oval agisobola abantu bakyalina kye bamugamba wadde gye buvuddeko wadde bagamba nga agaba tiketi ez'obwerere naye kuno tetulina we twakirabye tickets zaatuse ne ziggwawo abantu nga bangi abavubuka babagidde Gravity twali tukyali awo ne tuyingizaawo Carol Kasita ne Zeza Bafana bannaye Zeza Bafana kye yakoze Nakawere ku stage ulala oh my god omwana bakubye abadigiza omuziki abaana ne bazina zipokini wali nga bafanzi bagamba kyekyo Bafana yongera era nga boogezako okulabaawo nga Zeza Bafana ne Carol Kasita nga balina kolabo babiri abo nga kyogezako okulaba kati twali tukyali awo ne Kididi eyesiba ku mwana tu naye nayingirawo n'abakuba sente nina njagala mukazi gwe nzirya naye bannaye n'alyoka azinira abantu buli obuzina bwa Michael Jackson gwe banne abantu banyumiddwa abantu ne bagamba Gravity ku ntikko okwepica ku ntikko ekivulu bwe kitube kyabadde era nga olaba babite babaddeyo bangi nga gye twasosodde okulaba nabbanja yabaddeyo n'amuwa sente mama wa Gravity mukyala wa Gravity abaana ba Gravity kwegamba buli omu yabaddeyo ku kivulu kya Gravity ng'agenza omusupportinga naye teweerabe okusubscribinga likinga n'okusharinga tugenda ba tukuleeteranga byonna kivulu kikyoyagala omumanya muyimbi ki ebikwata ku Kampala ebikwata ku Uganda n'ebweru nno subscribe like and share. Kuna choma watu mbanga, kuna